okusokera ddala njala twala omukisa guno okusaasira abenji y'omugenzi abadde mukama waffe era abadde mama waffe senga waffe era nga abadde vice president w'ekibiina kya National Platform mu maserengeta g'eggwanga omukyala Jory Kamugisha. Kitalo nnyo mama waffe yatufuddeko mukama yamujjuludde. Njagala otwala omukisa guno okusaasira abooluganda Bukoona Mikwano. Njagala okusaasira president Robert Kyagulanyi Ssentamu okufiirwako mumyukawo. Njagala okusaasira vice president wa Mambuka mukyala Rida Zedriga. Njagala okusaasira mwenna abakulembeze b'ekibiina kya National Platform okuviirwako mama waffe oyo. Abooluganda Bukoona Mikwano n'abantu mu maserengeta ga Uganda mukama abagumye ffenna ly'ekkubo. So kitalo nnyo ddala mukama abangumize. Tewali kyakukola ffenna ly'ekkubo enjawulo ya ssaawa. Nene nkubira omulango obutakungula gwe wenna atambuza obuto mu Uganda bambi wandibadde olekawo obuto bususse. Obuto mulekerawo obutwa kubanga kino kimukola kintu kikyamu nnyo, mulekerawo okutta abantu. Temugenda kufuga miti. Omuntu obanga akusinga ideology tekyetaagisa mujjawo. So kitalo nnyo ekyo kya mukama yakigeze bw'atyo naye ffenna twesabire. Alright, bwe mmala okukola kimala okutwala okusaasira kwange okwo video mbagitandise mubutereevu. Nga bulijjo tekiba kyavunaanyizibwa buteebaza. Njagala kubaza bakomredi mwenna abakwasaganyiza omutimbagano ku X abajje Twitter babalinyi babalira ddala. Njagala kubaza mwenna abakwata omutimbagano guno ku TikTok abaana abakola n'abaana bulenzi abakola video mubalinyi babalira ddala. Abakola morning shift, midday shift, evening shift, night shift mubalinyi babalira ddala. Njagala okubaza abaana abakola video ku bwenyi bw'ekitabo ku Facebook buli nsi yonna wooli webalinyi babalira ddala. Tojjanga okwo musigale ku mulamwa tugenda kuvuga ekintu kino mpaka kuwulira ng'omuntu ayabikamu omutima awo tuvuddewo. Kale njala tandika video eno bulungi nnyo buli omu ng'ategedde butaba tugenda otandika video eno ekisokera ndi wano okutegeeza eggwanga lyonna nti eggwanga Uganda lisigadde mu mikono gyammwe okusituka. Temulibalira mu bannabyabufuzi. Eggwanga Uganda lisigadde mu mikono gya bannayuganda. Museveni ayagala kujjawo akawaayiro kokka akabadde kasigadde mu ssemateeka akaba obuyinza okulonda abakulembeze bamwe ku buli mutendera gwonna. Ye atekewo akawaayiro akake ng'ayita either mu mpuga ne mapuga oba agenda kuyita mu mawu okutebolinga bill ejjawo akawaayiro ka ssemateeka kasooka nti power belongs to people nti abantu balina okulonda abakulembeze. Ye yeeterewo nti era babe ba paliamenti be balina okulonda omukulembeze w'eggwanga kubanga takyalina maanyi wadde agamukkiriza okutambula alinga n'emyaka gimuweddeko ate nga n'akalulu wansi takyakayina olw'ensonga nti gamuwedde ku mpagala wano bamuleeta yeekaza amaze omupimpinga okubanga ajja okwogerako na mu public. Ng'oyagala okutegeera ekituufu kye nkugamba akavidiyo kano ka seconds 16 kagenda kukakasa. Njagala otunde kye tuyita body language y'abantu bano omusajja n'omukazi. Luli nabalaga ka video omwami ono simanyi oba nkyakalina wano kansoke oba nkyakalina. Simanyi oba nkyakalina, simanyi oba nkyakalina, kakano. Luli nabalaga ka video kano ng'ali yekka kaako. Kano kansoke kateekemu eddoboozi. Nabalaga ka video kano. Kati nabalaga ka video ako. Kati era ku lunaku lwe lumu bakwata katambi kano lwakuba nti kalimu oluyimba tetugenda ddukkiza kuluzannya. Naye mu katambi kano njagala otunuulire olulimi lw'omubiri otunuulire ne Janet omubiri gwonna kyovola nti ayambala ebigandula bino okubuzaabuza. Kuno olugoye lwe yayambala lwamulaga omubiri gwonna ndowooza nga naye aweddeyo tebakyalina kye batugamba. Njagala otunde butunuulizi body language yokka tusimbula evidiyo. Tunuulira awo oyo mulabe.
kankadde mu njagala wetegereze omubiri gw'abana abantu otunulire Janet ne Bawo Janet mutundu okuvaana mu kiwato okukkirira wansi bano si bantu babaleeta bamaze obbakanika sigenda kateka mu ddoboozi kuba mulimu corporate kintu kikulu nnyo laba omwami ng'asituka n'asituka bulungi nnyo n'omukyala okusituka nga lutalo n'ambala n'asituka naye ngono si muntu yasituka lengera omubiri gwonna kati beba abantu betudiringa nabo kati video etandisa mu butongole ndabye abantu bangi ku social media nga boogera ku bigambo genetically modified gene byayogedde oba didigi byayogedde ndi wano bategeeza mwenna njagala mukozesa amaaso gano n'omutwe gwammwe mu Uganda tubaddemu ne betuyita balooya abalwanizi b'eddembe era nga basobola okuchallenginga ekintu kyonna mu ngeri yonna ebesooka ne balooya bano bonna bagenzi battibwa nga owekitiibwa omugenzi looya waffe gwe twazika embaale amanya ganva mu mutwe wa Mary twali tukyalinawo omwami ndowooza abadde Thaddeus Wakafuuzi baamuwa obutwa ne bumugongobaza n'abalalala kati tulinawo looya kanso musindooza n'eshami mu Malende beba batono kati abasigaddewo bonna bali compromised tebasobola kukola kintu kye balina kukola buli statement yonna ekolebwa muhoozi eri treasoners era tekkirizibwa mu mateeka esobola okuleeta genocide oba esobola okukozinga chaos mu Uganda njagala mbuulireyo ani yavuddeyo n'agenda n'agula omusango ku muhoozi oba n'akondeminga muhoozi tewali lwaki kubanga bonna babatiisa dda Male Mabirizi awabira n'enkoko gaziganya okwerinnyira oba enkoko gaziganya okubika amagi buli musanga aguwaba n'ekiyinja asobola okukiwabira nti kyaganya okusala chorus yavuddeyo condemning ekikola kya Mukama kye yakoze tewali kati sagala male budde nga mudda ku musajja gomanyi nti embwa ezaalambwa ate embwa ne bogisanga e Japan ne bogisanga e Netherlands ne bogisanga e Malaysia embwa esigala mbwa nkiddamu sharing a video embwa ezaalambwa ne bogisanga e Japan ne bogisanga e Malaysia esigala mbwa kati ebigambo muvuka byayogera ndi wano bategeeza byonna byogera abijja mu meeting ze batuulamu oyo omwana atawandika kigambo nga tebakidiscussinzeeko mu meeting zaabwe mu meeting zaabwe ze batuulamu ez'okufuga Uganda emyaka 5 nga bateekateeka ebirala buli kintu kyonna omuvubuka kyayogerako bakiteekateeka era bakimanyi so tebakulya ssente nti yawandiise statement ku social media nga tagimanyi agimanyi bulungi nnyo ompulya bulungi nnyo kati mudda ku discussinga kintu ekyo wabula buli kyawandiika kikube screenshot kitereke kiwandike ku Twitter kibeerewo nga further reference mu maaso kyensobola okubagamba bwakugamba nti ye tagenda kuteri civilian yagenda kuddamu okufuga ggwanga ssemateeka wa Uganda asoma ki agamba amate obuyinza buli mu bantu bebeerondera omukulembeze wabwe omuntu ng'ate civilian so si muki so si w'amagye sekita zonna kati omaze oziteeka mu magye kitegeeza ki bo tebalirede kuddiza buyinza buwa bantu kikuwaligalita okudifendinga constitution yo ekyo nkimaze bwakugamba nti ye tagenda kwesimbawo Piero yagiye aba akulimba that is kind of diversion lwaki njala kuwa reference ebigambo byayogera kitawaza byogera kalika tutandikire wano omwami ono yagamba nti Munyankole nezia ne bagasi Munyankole banaye pages ne baziwabira naye ekya stars ziri ligibbo omuntu osobola okusindika star boyagala wonna as a token of appreciation osobola okusindika star mwebali nyo balirida omwami ono ka video kana watedde mpotini bagano ngagamba bwati when I came from the bush this Banyankole wanted to give me cows I rejected the cows cows Banyankole that was their Moses that had liberated them thank you very much if Moses was not given cows I can't accept that. Are you sure? I don't need cows from you. I know how to get my cows. This Banyankole. What be this? When lightning, when. Ete tugenda agambye nti Abanyankole bava mu nsiko bamuyita Moses nga bagala mwete ente nazigana kubanga yamanyi bafuna ente. Babadde babbanga ente okuva mu sub-region zonna ez'eggwanga. That is him oyo omu. Omusajja ono bwe baali mu summit ya Organization of African Union erisaka mu Zambia mwaka gwa 2001 omwami ono Nelson Mandela nani omulala Nelson Mandela
ne wayali Moi, let me see, wayali Moi, yeah. Nelson Mandela n'omugenzi Moi bali omaze okukola resolution nga baagala kukola ekintu kye bayita okuteekawo African Union, Africa yegatterumu. Okitegeera, yegatterumu. Naye Gaddafi yaliwo, Mandela yaliwo, Museveni yali yeesuddeko ebbali. Bano bamaze okuteesa bagenda kukola African Union nga borders zina bagenda zigula nga balina kali wano currency balina buli kimu. Omwami ono Mandela yambuuza owaayo suggestinga kikyogera ku kino. Akasajja keebuzaabuza nga kafuka kanaaba ne kagenda waayita emyaka gibaddenga 10 ne kamulyamu olukwe Gaddafi aba inatule bamukuba mpaka mutta mpaka n'olwaliro ka video kakano. And are muting the civilian groups, and therefore it would not be proper for us to spell out precisely what we have decided. But I want you to go away knowing that we have had a breakthrough. You want to say something? Very much. Thank you, everybody. And again, let's be cool and work for the president's out without And I'm muting the Kanzire munzanya akantu kano bulungi nnyo mukategeere. Ono yali essali nga beekutuddeko tagenda kubeera mu kifaananyi. Bwe bamugamba breakthrough ya African Union ojogerako ki? I have not strayed chakwogera. Kumbe yali amanyi kyagenda okukola kuno. and are muting the civilian groups. And therefore it would not be proper for us to spell out precisely what we have decided. But I want you to go away knowing that we have had a breakthrough. You want to say something, Gakuda? Okay. Very much. Thank you. Thank you, everybody. And again, let's be cool and work for the president's out without Tutambula mpola. Kati bwe kavaawo ne kajja mu 1993 kagenda ewaabwe Rwanda ne kagamba omugenzi Joven Habyarimana nti mpulira olugambo bagamba nti eriyo abanyarwanda barufijja bali mu Uganda bagenda kukwata emmundu bajje balumbe eggwanga lya Uganda ne kagamba mbo babalimba. Waayitawo emyezi 12 mu 1994 ne kasindika ganga yaba yekera nga sede zivudde Kampala ne bakola ekyajabu. Huyo Recently, there have been a lot of rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. This is not possible, and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. right. Otegedde kati mbatumeddeko mwenna by indigenous Ugandans who are still serving the same Museveni, who doesn't keep his words even if you helped him any way possible to save his life. The moment he gains strength, he goes against you. This is the woman who brought all the problems we are facing right now, to the extent that Museveni is proposing to remove Article number in the Constitution of the Republic. All those problems were manifested by Aritwara Rebecca Kadaga. As we speak right now, Rebecca Kadaga is a moving cop. Yo. Kimunywera mu sitro ate kimulirako ne greenies ono ye leading okujjawo age limit term limit. Huyo Rebecca Aritwara Kadaga bamuwa obutwa ate mwagala mufuyo yajjawo yatandika entandikwa y'okuleeta bino byonna ebizibu yo Aritwara Kadaga Rebecca yaleroza Museveni amwagala nnyo. Oyo Aritwara Rebecca Kadaga ekimunywa kimulirako ne greenies ate kimunywera mu straw. Omanyi okunywa soda nga omunywera mu straw obanga okozesa straw? Kati kimunywera mu straw kimulirako ne greenies naye yavaako ebizibu ebyo byonna. Okwesiga Museveni weesigamu emmese. Museveni abyesereza eggwanga ne banne naye banne beyakiriziganya n'abantu bagenda kukwata mu kintu kino bakifugemu. Oli abambabazi yamu obutwa bwe nkulagira Saamu kuteesa kati
bwafaanana oyinza okutya Sam Kuteesa obutwe baamu mumanyi buno butwe bw'emmese esoma akatabo buno butwe bw'emmese ng'emmese esoma akatabo Sam Kuteesa nazwamu obutwe bw'emmese nga emmese esoma akatabo kati yono bwati bwafaanana ono before ono yono kati bw'otunuulira Sam Kuteesa ono bwafaanana essaawa zino olaba bwafaanana kati bw'olaba akalevu kano kalinganga akadingidi k'abantu ng'obudingidi bw'abaana obusse baana yamudda mu maaso ku kalevu kubanga yeesiga abasajja abakyamu ennyo jjukira nabagamba iyo seriti bahabulwa tasonyiwa ne bwe giba myaka emeka during the political trial moments of Museveni when he was trying to engage in Ugandan politics direct, he was defeated by Sam Kuteesa. And Sam Kuteesa, he kept on reminding Museveni that you are not a Ugandan, you are Rwandi, nothing you will do. Sam Kuteesa defeated Museveni several times. Museveni kept it secret until now. Olwamu obutowa bwa mmese katoka mmese kwa mmese mujimanyi kati bwati bwali obudingiri bwa muddano mwamwizo go musajja byayogera nimbiba obudingiri bwa muddano bosebana bwa mudda mu kalevu it's up to him yamanyi bamu obuduyu bulingo obudingiri bulinga bosebana olaba bamu akatoyo oyo ne wano yono wano mulaba yoyawo ne yali yerooza nti olwokuba nti Museveni bagatta n'alowooza nti amusonyiye wano wamutuusizza kati wuyo alinga alina busebaana akalevu kalinga alina busebaana akalevu kati gwe tuyita Museveni original pure he doesn't forgive and he doesn't forget wakiwulula alright awo tuvuddewo kati saagala genda nnyo nga siwadde information olw'ensonga njagala katandike mwenna abategedde enjega eyagudde ku baasi eyabadde eve South Sudan kitalonyo ddala abantu bangi bafiiriddemu naye muganda fono omu ku basobodde okusurvivinga lukuviira ku ntono kambalageko wano then tusimbule video muganda fono yasobodde okusurvivinga kibasobola odejjamu abanemwe bali kusaba sasiri olidemu yono ande waffe yesebo kaka kyembuuza wabadde mu baasi waludde mu maaso mutuuka awo abasajja bakyekikompola bakubye masasi bweba yafudde kyalisite Bweva bamukubye essasi ne limukwata mu kana yimirira oba just yasabayo. Bayingidde mu ntana kakusasira amasasi oba. Alright. Yo kubakaonawo abadde bafidde mu bus naye bus nekyentegere okusinzira ku information bus eyo abasajja Banyarwanda bali Uganda just bagulawo company ne bafuna number plates Sudan ne bafuna company epizabuza nti bus za Sudan bus za Banyarwanda be Uganda so nabakikoze bade bakimanyi company kize balumba ne bus balumba out of video mu butongole video evudde kwanjula etandise mbalamusiza olwalina kuzomwezi ziri 25 za konka ku mwezi ogw'omwenda mwaka 2024 bulijjo mbagamba nti eggwanga balitwala nga mulowooza nsiika binyeebwa oba mpande kati njala soka tegeeza mwenna Abaganda bali Buganda mugyebaleko abebasse bali mu Sirambalandi mutule mufuluta ng'eggwanga balitwala ndi wano okutegeeza Abaganda mwenna abali Buganda n'abali mu Kampala nti kyaddaaki yoseeri okutandika okukyusa eggwanga oludifuula eryeri Abanyarwanda kigenda mu maaso wetwogerera ebitundu bisinga obungi mu Kampala bitandise okukyusa amanya g'enguudo nga gatuumibwa amanya g'abasajja Abanyarwanda oba amanya ag'Abanyarwanda enguudo z'e Kampala bazikyusa amanya bazituuma amanya g'Abanyarwanda nga bakyusa ekibuga nokyeddiza ng'obudde bukyali kati gwali eyo ng'obadde olowooza nti ojja tutuuka e Kampala obesigale ng'omanyi nti Kampala yono amanya ga nguudo batandise okugakyusa wetwogerera ezimu ku nguudo mu Kampala zitandise okukyusibwa amanya nga waliwo oluno baluyita Prince Tebamwenda Road
Prince Tibamwenda Road nenga obuuza Prince Tibamwenda Road mu Buganda mu Kampala yakimamuki era bamutuma ku diruki engudo zitandise okukyuka buto batujjako obuyinza neggwanga balitwala Prince Tibamwenda Road mu Kampala wakati oba mu Kampala district engudo zikyuka Prince Tibamwenda Road oyo tumuvuddeko tetwakala kulwawo nnyo luno baluyita Saidi Tumwesige Road luli mu Kampala wakati Saidi Tumwesige Road luli mu Kampala wakati mu Kampala district n'endala bagenda bazikyusa nga bakyusa amanya batekako amanya gaabwe ag'Ekinyarwanda eggwanga batandise dikyusa mpola mpola nga mwebase ngenda kusaba mwenna Bannayuganda esimu yange mugirina mutandika okumpitira ku nguudo zonna mu Kampala Nakawa Makindye Lubaga n'okwetola ebitundu byonna mutandika okunfuna ebifo njagala kakasa Bannayuganda kye twogera wano nti eggwanga batandise dikyusa mpola mpola. All right. Mwenna abadde bazze bangoberera kansula tumukulembeza Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse n'abaagala enkyukakyuka nina amawulire amabi muwulire bulungi nnyo. Nali wano netandika obbategeeza kampuni gye baali bakoze egenda okukola n'abaplate nga ziketta Bannayuganda n'enkyogerako nenzije ne bagamba nkyakola further investigation ku kiki kye bakola ekibuli njagala akantu kano mukasalemu. Museveni nga bagezaako okujjawo okulonda okukyusa constitution ate bwazimba tale centers ez'okubbiramu obululu. Ndi wano okutegeeza eggwanga banyabo ne bassebo nti wiiki nga 2.3 Yoseriti Bahabura Tabasira mutabani wa Kale Kinsete tuzizide nsanga bisibe yagenda ekibuli ku CID headquarters nti agulawo ebizimbe byali byoteddwa okuba nti bigenda kukozesebwa poliisi naddala eyo ekwasaganya emisango n'okubuliza ku misango si bwe kyali kikyamu ekituufu kye kiwa. Akalu akawedde akabbiri gumu Kyagulanyi yakubira Museveni enkona n'enywa n'afuwa n'oluwa neyeewuunya kiki ekyamuzaaza nga bwe kiri ntawankulanko mu kalu mu Uganda. Olunaku Museveni lwe yagenda ekibuli munnanga yali tagenze kugulawo bizimbe bya CID headquarters no. Bakimanya nti twamanya nti ekkolo gye baali babbira akalulu ne bakaweereza ekyambo mu Butale Center gye baali bataddeyo ensi yakitegeera ne bagenda kukyusaamu ewatasobola kufuna access muntu yenna kulinnya oba kuteekayo ekigere kye kumanya kiriwo. Njala tegeeze eggwanga nti Kibuli CID headquarters ewali ebizimbe epya ebya renovating do ebyakoleddwa yegenda okubeera entabiro y'obubbi bw'akalulu akabbiri ab'emukaaga ng'era wasetingidwa ebulungi nnyo zi computer internet ez'ekika ekya waggulu ennyo n'abagenda okukolayo lwe bagenda okulonkingayo era mu nkola y'emu eyo senta gye bagenda okukozesa okubbiramu akalulu n'enkoona eve mu kunywa just enywere onywezi ku ttaka. Bwe bamala okulonkinga eyo gye tuyita fake tale center eya NRM gyegenda okukozesa era mu kitundu kyekimu ekya CID headquarters ekibuli ekitongole ekikuuma Yoseriti Bahabulwa ekya Special Forces Command ekya SFC mu bizimbe bimu kitaddemu camera control center eno ng'egenda kuba emonitoringa Mukono Kampala Wakiso nga yeyawudde ku police enaggulu tibadde bafuna obuzibu mu kusaba data n'okukontrolinga kamera z'omu Kampala. Ndi wano okutegeeza eggwanga ne Bannayuganda mwonna nti ng'oggyeko okulonkinga ekifo bagenda okubalira obulu bwa Museveni w'okubba era mu kifo kyekimu bataddeyo camera control center ng'eno ya SFC wegenda okukontrolingira kamera zonna ez'omu Kampala nga bwekola okunoonyereza tageti zayo bagenda okuttira abantu bebaagala n'okuba nti data bagenda kubanga balina owaabwe nga teekwataganyiza kuwa poliisi nga basobola okweditinga n'okwongeramu n'okukola ebaagala kubanga wewali entabiro ennungi baagala okwaloketingiramu okutta abantu. Vidiyo eno nagibalaga kino kyekyali kitutte Museveni tewali kirala era nga sinajja kuwona ttaala bwe yamaze okulonkinga eno fake tale center bagenda okubbira obulu oba rigging center nalonkinga ne camera center eya SFC bagenda okuba nga balina command eyaabwe era wano wewagenda okuba nga wakontrolingibwa center yonna egenda okuba nga etrackinga number plate zonna zebagenda okuwishuinga very soon nga papasire number plates zino bazikozesa okutrackinga target zaabwe era nga wetwogerera essaawa zino kati buli ewali ewa traffic omula nti wa traffic oba buli ewali kamera
wabeerawo abasajja ba SFC abali mu ngoye eza bulijjo nga bawa information ku kamera center y'ekibuli okumanya omuntu gobagoberera wawa agenzi na kibaagala kino bakikola ogezaako kikola manually nga tebannafulumya number plates zibagenda okubanga batagetingirako abantu be baagala okutta eno information ejjuliza ku eyo yennyini yebino wano wammanga. What happened to the digital number plates? Because I was very excited with the number of the digital number plates. Who is handling that on the technical side? Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security, and as police we are stakeholders only in Ministry of Security. Yes, Your Excellency. So who is handling that? Our chairperson is the Minister of Security. Okay, Madam, we say thank you. Welcome. Your Excellency, it is true that my ministry and the Ministry of Works are spearheading this project, but we are working with all other agencies, including police. And even how is the science? Can you actually... The science of digital number plates... Is it accurate? Yes. In fact, recently, the police car was stolen and driven to Kenya, and it was recovered because of this digital number plate. Yes, that's what I thought, because when they briefed me, so what is the problem? Why is it not free? No, there were a few problems, but yesterday we had a meeting. Now the investor is ready to roll it out completely. Because you see thank you very much. All right. So, njala kukyusa obaka buno mbuzi mu Lungereza. I'm hereby informing the international community about the information which I've been giving out right now, following this short video I've been playing right now. So, the American Embassy, the British Embassy, the Canadian Embassy, the European Union, I'm here to inform you that there is ongoing plot laid by Museveni and his regime. And this plot is taking place right now at the CID headquarters in Chibuli. Hope each and everyone knows the CID headquarters in Chibuli, where it is situated and what is being done there. So as we speak right now, Yoseri Tibahaburwa Museveni, recently he launched the new renovated buildings there, but those buildings are not meant for police. They are meant for SFC and his fake agents who are going to control the rigging of the forthcoming elections in 2026. Because recently he was rigging elections via using some safe houses in coral areas where the public exposed him recently. So he decided to shift those offices up to CID headquarters in Chibuli, whereby also he had launched the new camera control centers for mainly SFC, because they have been finding difficult times to get data from the main police headquarters in Naguru and also in Inatete. So for them, their main reason as to why they have established the Chibuli Rigging Center and the Chibuli Camera Center for SFC is because they want to use this opportunity because during the previous time they launched these new digital number plates where they're going to use those number plates to track all their targets. So right now they are going to use these number plates to track their targets. So they are going to use the new launched camera center in Chibuli, because they have been having quarrels between police and SFC in their how to gather data from police to SFC. Now they launched their new offices at Chibuli, commanded by SFC Special Command Force, whereby they are going to control almost Kampala and Entebbe Wakiso cameras, with the hidden mission of tracking all political opponents, because Museveni wants to use this opportunity to eliminate each and every person who's against of his family and his regime. So I'm here to inform the international community that please be vigilant on what is going to take place in Kampala, because there is ongoing silent genocide in Uganda. There are so many people have been poisoned, some have been killed, and across Kampala, Entebbe Wakiso, Museveni had created many safe houses or torture chambers where on daily basis they kidnap innocent Ugandans and they are tortured.
Recently, all the embassies in Kampala, including Nairobi in South Africa, they have been asking why is it that Ugandans are running out of their country? They are running out of their country due to their safety. They are not safe. They are not certain about their lives and the economic situation which is taking place in Uganda. So those are some of the reasons which forces people to get out of Uganda on the big some numbers of which come to their embassies across Uganda, East Africa, and South Africa for seeking visas to leave that country before it's too late. But mainly, they are targeting the indigenous Ugandans. Those are the Baganda, Banyoro, Batoro, Basoga, and those from northern part of Uganda. So that is that's what they are planning right now as we speak. So I wanted you to get this information from reliable sources, and it remains in your hands to do further investigation. But Museveni is good at camouflaging and lying. But whatever I'm saying here, I have the evidence. Echo nkimaliriza kati ngenza information. Museveni okitegedde. Mumukole bukole mwenga mutta abantu muwamba abantu kati mwatadde rigging center empya mwoza mwazimbidde gwa CID kube mukole bikole bino byamwe mutegeke ebintu bya mu bulungi nno. Ekyo nakyo mukitegedde. All right. I hope now Madam Arina Zedriga, the Vice President of the National Platform, hope this message will reach at your table. As we are still mourning for the death of our Vice President, the western part of the country, Vice President Madam Jore Kamugisha, who died this week and is going to be, I think, buried tomorrow. And I've already got the information which states that Madam Rina Zedriga must be very careful because you are the next target. As I've been coming on social media, giving out and exposing Museveni on how he wants to weaken Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobby Wine, the leader of National Platform and the elected leader of Uganda. He had been all along trying to weaken him by arresting, kidnapping all his immediate friends, comrades, and partners, including of arresting his own bodyguard or security team. So in the other way, now he's trying to weaken him by eliminating all his deputies from all regions so that he can stay alone as we speak right now. So Madam Jore Kamugisha is gone. The next target is Rina Zedriga, the Vice President from the northern part of Uganda. Madam, whenever you are, be very careful because ISO, same way, they know that you are very weak, and you are the weakest target they ever witnessed. So I don't know how, but be very careful, Madam Rina Zedriga, CMY and ESO. They are crossing towards you. In any way possible, stay safe and may God bless you. The same applies to Mr. President Kyagulanyi Ssentamu as well. You please take caution about your security and the people you meet. That is it. So Mama Rina Zedriga wana wori nchimanyi sazi mulimu chiyongero chokufirwako mukulembeze muno. Njera kutegeeza nti ekitongole kya ISO necha SMI kirimo kutambulizaako amaaso bagamba nti kijja bangwira nnyo okufuna olw'ensonga nti bo bamanyi nti oli mwangu nnyo okufuna okujjawo nga bwe baali bagenda nti bagenda kunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kusooka omukwatako abasirikale be mikwano gye n'okumuttako abamu kati kye bazzaako kwe kwagala okutta buli Vice President amuliraanye nga Madamu Jore Kamugisha mukama muwumuze mirembe kati bagambye nti gwoddako nti oli soft target nnyo basobola okufuna mangu nnyo. So wegedeze gy'olya gy'otambulira abantu b'odiringa nabo emmotoka gy'ovuga na buli kimu n'abantu bennyini b'odiringa nabo kubanga bakwetaaga mu bunambiro ng'obudde bukyali. Ne ba Vice President abalala namwegenze mostly abali active against the government muve ku ziri enkwezenge. So Vice President Madam Rina Zedriga, be very careful, and I hope you got my information before I came on social media. I hope you got my information. So ekyo nakyo kimutegeezezza nakyo akitegeere. Alright. Kati nina ekirala kyenjala obategeeza. Musharinge video. Gwe Munnayuganda yenna ali mu diaspora. Diaspora ntegeeza ng'ovudde mu Uganda. Diaspora tetegeeza America, tetegeeza UK, sima European Union. Kasita ova mu Uganda n'ofuluma booda yaayo ekitegeeza nti oli mu diaspora. Newankubadde twawula nti eno coast continent y'abaddugavu eri ya America eno ya Europe no era osigala mu diaspora. Ndi wano bategeeza bannayuganda mwenna naye mainly abali e Bungereza, abali mu Europe, abali e Canada n'abali mu America. Nina ensonga ziri ssatu. Bw'ozivaako jjagenda kuwangatto era bw'ozivaako kubira eyasigala ku bijja by'ewammwe abirime era omugulira wogenda okuziikibwa ng'obudde bukyali. Ensonga esooka.
ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence ne mwanyina wakyo External Security Organization ekya ESO ekikettere bweru w'eggwanga bikozesa bannayuganda enkwezenge abagala ensimbi nga bagera Museveni nga batuusaako obulabe. Ennaku zino musanga nnyo bannayuganda bamwe nga bafiiridde mu nju simanyi hataataaka simanyi biki nga bafudde abantu bangi babaza ennaku zino tebafa nti nakyo bafudde banakyo no bafa olw'ensonga abadde target eri Museveni. Lwaki lutula nkuvire ku ntono waliwo enkola mmwe gye mutamanyi ebateeka mu matigga bagiyita data collection. Ekigambo data collection kwe kukuŋŋaanya ebyafaayo by'omuntu mu magezi nga tategedde nti obimukuŋŋaanyizaako otya. Yange mbyogerako ate ng'omusezi agula essiyani nti ntera kulirako bantu bange. Alright. Ntera kulirako baki? Ntera kulirako bantu bange. Ntera kulirako baki? Bantu bange. Bw'oba oli Bungereza nga wali Munnayuganda eyali akusindikiddeko ekitabo ekintu kyonna nga kya free of charge nga yakozesaako address yo n'akusindikira ekintu, maama nkusaba osenguke oba okyuse location. Waliwo omwami ono tumwogeddeko neyeekazanga omusazi w'ebyayi kukuba mweta Ssemugera era ne Mbaganda boys yabaddeyo nze sitya biduduma era njagala ompawabire bw'oba oyagala oyo ono mukozi wa state era akolaga ne Mayiga buli kivulu kyonna akibeeramu to find out kuba yeeyita wankyukakyuka. Omukulu oyo omu ku bantu abakuŋŋaanya ddata Bannayuganda bali mu Bungereza era kino akikoledde ebbanga ddene nnyo. Ayagala okuwakana, it's up to you okuwakana. Omwami ono yalina akatabo ke publishing nga bakayitanga empapula za Kakobe. Akatabo kano kabeeranga ka mu Luganda era nga akatabo kano ya kasindikiranga bwerere ku address z'abantu abasinga obungi nga takatunda. Akatabo ke bayita empapula za Kakobe. Muno mwe yakuŋŋaanyiza ddata w'abantu abakwatako. Yensonga lwaki mula nti abantu abasinga obungi data mwe bamulina. Bafuna batya data oyo? The moment wanebulayo omuntu afuna address yo asobola okumanya buli kimu ekikwatako. Ekyo kimu. Mu Bulaaya, the moment kasita wenyigira mu kintu kyonna ekya community y'Abannayuganda nga kirimu okwe-exchanginga address, amanyago, enamba y'essimu, next of kin, oba owedde baba kuina 100%. Nkiddamu bwenyigira mu community activity yonna ng'erimu okuteekawo enamba y'essimu, amanyago, address yo, next of kin, baba funye proper information yo. Mu diaspora waliwo banka eziva e Kampala okuli Equity, okuli Sentinel ne banka endala ezijja okubagula omugulewo akawunti mu ezo banka nga zibalumbye ewammwe. Ezo banka ziba zize kukola kye bayita data collection. Kubanga obawa address mu nsimu oli n'obawa amanyago aga next of kin, Uganda gye bakuzaala, LC, ekyalo n'abantu n'omuntu wo yenna ekibayita pure data collection. Kati ESO bwe mala ofuna data ono etandika okutracking abantu bano, are they politically active? Nti no. Do they support the struggle silently? Nti yes. What are their views on the ongoing political struggles in Uganda? Nga finding out. The moment kasaba finding out nga batandika okutracking okutambulirako. Basobola kikola emyezi ebiri ku mwaka mpaka bakufuna ne bakutega akatwa either ku lujjulo lw'emmotoka, ku lujjulo lw'ennyumba oba mu function na gy'obooli ne bakola kye baagala gwe n'ozikira. Ekyo mu kitegere. Kino kyogedde gino kigende mu bantu mwenna bali mu diaspora. Kino kyogedde gino kigende mu bantu mwenna bali mu diaspora. Mufuna obwongo butegeera. App ezisindika ssente part of the problem naddala nga zimanagingwa Bannayuganda abali e Bungereza
app yonna ng'emanagingibwa Munnayuganda ng'esindika ssente. Be very careful. Ekyo mukitegedde. Tugenze mu ggwanga lya America. Olwaleero for the first time kademe ku displayinga kifaananyi kya muntu n'amannya ge ne bakozi banne, but mwetegereze bye mukola era mbikyuseemu. Munnayuganda yenna ali mu ggwanga lya America, oba oli Boston, oba oli California, oba oli ki, for the first time kankoleko ekisa. Sigenda ku displayinga kifo kya linnya lya muntu wadde ekifaananyi, but avoid kampuni z'Abannayuganda ze balina mu bitundu bye mulimu. Avoid one. Bw'oba olina Munnayuganda ng'akola mu insurance oba alina insurance company, waddukanya insurance company, ne already data mwamuwaayo muli target kubanga data mwe yonna bamulina. Gwajja ogamba nti nkuba company yo, yes kyogere ntaasa bantu. Ayinza nti nkuba company naye ntaasa bantu. Kubanga company z'Abannayuganda eziri mu America ezisinga obungi ziri controlled by ESO agents. Nga kasita bakufunako address, enamba y'essimu, amanyago, next of kin, nga babitambuza bulungi nnyo nga bidde Uganda. Nga batandika okufollowinga omwana awe. Yensonga lwaki when you look into forensics details of all of people who lost their lives in UK or US or in Canada, the big number of them are Baganda. Why are Baganda? Because Museveni fears Baganda more than anything. Bona single bungi Baganda. Baba trackinga nga bava mu community activities. Kubanga yemwali details zamwe. Baba trackinga nga mugambye nti mugenda kugula bank accounts. Ne bank ezivudde Kampala zina ba agent yao. Baba trackinga nga muguze insurance policies ez'Abannayuganda bennyini abalina companies ezo. Beba kunganya data amwe yenna ne bamuwaayo. Ne batandika obba trackinga nga bwe mbagambye nti batandika okubuuliriza omuntu ono yaani. Ali politically active, supportinga oba tasupportinga. Era bafindinga out ne bamala ne bakulya. Ekinjagadde mu kitegere. Wabula njala bategeze ekigambo kino. Waliwo ekirala ekigenda maaso. Munnayuganda ali e California, ali e Boston, ali e Massachusetts, simanyi luddawa ebitundu bya mubiri besimanyi n'amanya mazibu sime connect kati simanyi ani. Naddala ng'oli wankyukakyuka. Naddala ng'oli wankyukakyuka ate ng'okyagala obulamu bwo. Ngenda kusaba taata ebivulo bijja mu America nga bibaze mu America byesonyiwe. Lwaki? Waliwo akatege akapya. Ali eyo osobola byuwakanya oli wa ddembe, waliwo akatege kapya ke kaliwo. Waliwo enteekateeka y'ekitongole kya External Security Organization ekya ESO. Kirina abawala abalungi kaalaala bali idle and disorderly. Kiki ekibabeza idle and disorderly, and they ever attend parties. Nkiddamu ISO eyina abawala balungi kaalaala naye nga bali idle and disorderly, bali ku mission. Bangi nnyo babeera mu bivulu byammwe, babeera ku community parties, what. Omanyi lwaki babeera available anytime? It's because you don't know. There are many targets. It's you, the men or the boys, who support the struggle. Abamanyikiddwa n'abatamanyikiddwa kubanga badetectinga ani yaani. Ekibaleeta abawala abo bonna ku mikolo egyo bambi babaze kubateekamu. Waliwo akakotega akapya ke baleese kaakano. The moment ogenda ku mukolo, oba waliyo omuyimbi, oba community party, oba ki, oba oli awo ng'omukyala ajja ng'atandika okwetega naawe olw'okuba nti zipu yo tosobola gisumula bulungi tokozesa windows zo, manyi abasajja mulina ekizibu, mulina 15 minutes ghost eyo ebatwakazi ne mutulanga embaata esala leerwe nga temusobola kwekontrolinga. 15 minutes ghost ejja bbalekera obuzibu mu ggwanga lya America n'ensi endala. Wulira bulungi nnyo. Omuwala ng'akwetega munywedde nga naye anywamu nga mugenda
ye mugenda okuyimbira emisa yammwe olumala okuyimba emisa ng'akubira poliisi oba ng'ategeeza abantu ng'akubwa kule ekintu kyonna nga poliisi ejja ng'abagamba mune mmaiti ono antuusizzaako ogwo buliisa maanyi poliisi ng'ekwata embaata yaneti ng'etwala ng'eggalira omusango okuliisa amaanyi mu Bulaaya abakazi misango gwa naggolwa okusibala ebisuubizo bisula mu toyireeti kati basajja bannange mwenna bali mu Amerika abali e Canada abali mu Europe abali e Bungereza mwegendereze eyakakodyo kapya nnyo nkabagambye atajja kategeera it's up to you the 15 minutes ghost ejja kutwala kusibye emyaka 2 kwa 3 ate omala okusumula ate bakutikkodde wammwe siri wano kuttira katale bakazi continue and do whatever you want to do I'm here to protect my fellow men and boys who are situated in America with their ignorance of not knowing that America is different from Uganda. Anything is possible in America in terms when you are dealing with a woman. Etho, over ESO, through their intelligence, they have initiated that move. They know that the biggest number of Ugandans is in USA. Mwagala nnyo okuwuga ekyojono n'okunywa omwenge n'okwefulaaka bagenda bakwata basibe kubanga bo kye baagala. So awulidde tegeeza munno gwe kikutteko kitegeeze bwe kiba tekikutteeko oli waddemba okoleka no information wengikuteereddeko nammwe bamaama abalinamu kasente abeekoledde era eri abavubuka ekikula ekyo bye bayita ba smart wire nabo gye bali tekiri ku bakyala bokka nti bakozesa abaami eriyo n'abalenzi nga mentageti yaabwe ate abakyala abamu abali mu Amerika nga baagala kumanya financial marshal yo na buli kimu ky'olina e Kampala oba okitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo nakyo mukyegendeze mukitegere bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo awo tuvudde tetugenda kulwawo awulidde nga kikutteko munnange n'osonyiwa ebyange mbyogera kati ng'omusezi akola essiyane awo tuvuddewo kuba seetaaga muntu n'omu affe nga nsobola okwogera ebiseera bisinga mba njagala nve ku social media eno mpumulemu nendowooza ku mutanda wange nendowooza ku mukoddomi wange owa pulezidenti wange neŋŋamba nendowooza ku bannayuganda bannange bakataala bannange mbale sentya nga basobola obbatta nga nsirise kuba nze se byange njijjako ekiro naye ogenda okukera ku makya nkuliko information mnoga eno kanjireke kati kyekimpaliriza okuba nti nandibadde tovula nakendeza nkola lwakusatu lwakutaano lwa Sande ninandibadde ekintu kino nakivaako ddanga nakiri ne lwendowooza ku mutanda musajja wattu buli lwendowooza ku mukoddomi wange Kyagulanyi yampa sinze muwa ate nga mukulembeze wange neŋŋamba nedda nendowooza ku bannayuganda bannanga batalina access ku information neŋŋamba no kanjiranjira alright kati which eno yennyini najja nembagamba nti omukiise wa Kampala Central Muhammad Nsereko takyava ku social media musingira parliament abantu byagenda okukiikirira kiki ekimubeza ku social media n'okuba nti agulirira abavubuka bonna bali ku social media nga akozeseza omusolo wulira weetegereze kuno Muhammad Nsereko kwoli wa village akutukako ne ba agent bo bonna one njala bazzayo nti Muhammad Nsereko era Kyagulanyi ngaze mu parliament yatuka n'ogamba nti ye tagenda nko wa Kyagulanyi kuba talina kyamwetaza video nevaayo nga yatuka mu maka ga Kyagulanyi ne tusirika kati Muhammad Nsereko abadde all along bloka wa Museveni ng'agula ba opposition yatuukira ba Kyagulanyi senta munamuletera emboozi yemu tyafe byofuza afe tulya buli jana tukolese namuga please sirikira siya mu yakulya sente za mu amusolo nze najja kulwanira gwanga Uganda dikyusa kyanyiza omusajja ono bwe busungu bwalina ku Kyagulanyi senta mu kati ekizibu kiri luddawo ekirala kikino omukulu Muhammad Nsereko oba MP wa Kampala Central abeera ku social media ng'abulirira abavubuka abakazi n'abalenzi oba abaana b'obulenzi n'abobuwala okuvuma n'okukala akatoba Kyagulanyi senta mu wepona okuhakinga page ez'enjawulo kuli ku TikTok ne ku Facebook ne ku Twitter eno gyasasula abantu okuva mu Kyagulanyi senta mu ngamba nti president wa Kyagulanyi senta yafuuka kyabulambuzi ate yafuuka kyabugagga era ekireeta emmere ku ssowani z'abantu nga bano bakikola buli lunaku nga basasula Muhammad Nsereko lwaki akola ekintu kino akikola olwa pressure eva mu State House olw'ekikolobero kye yakola kyengendo banyumiza nammwe mukwate ku nviiri mujja kutya ensi nga bwetambula akola ekintu kino olw'ensonga nti Muhammad Nsereko
Mukujjukujjubwe ow'ekitalo ono omwami yagenda butereevu ne yeetaba mu bikolwa eby'okutunda ettaka ery'empewo lyaguza abasajja Abapakistaani ekireka mu lutobazi yali abaguzawo ekemu ng'agibaguzizza obuwumbi 4 obw'ensimbi za Uganda. Pakistan bagenda kukolera emirimu gyabwe wabula Pakistan bano bamala okuwonsereko obuwumbi 4 obwansimbi bagenda batandika okugenda okukebera ku ttaka lino yobera nti ligenda kubuka libiŋŋanswa bagenda otuuka mu kitongole ekikwasaganya ku nnambula y'ettaka n'ennambika yaalyo kye tuyita Uganda Land Boards nga bagamba nti ettaka libabaguzizza lya kitongole kya NFA ekikwasaganya ebibira. Abapakisitaani bakokenswa bagamba Nsereko ogujwankana ogufujja ezaffe tuzaagala. Nsereko atandika okwetakola mu bigere ne mu nviiri nga talaba wagenda kujja ssente ng'ate ssente yazifuna dda. Abapakisitaani bano bamugamba ssente tuzaagala bagamba nti tezifudda dda na lusoggo ngenda bawa ettaka eddala nti ogenda dituwaawa. Nsereko ng'akwata Abapakisitaani bano ng'abakunguza nga batwala essingo ku mitale balakisi ng'abalaga ettaka eryali ligenda okuwerako almost emayiro ey'ettaka ng'abagamba ettaka lino lyemba wadde ng'era abawa ebipapula ebijingirire. Abasajja ba Pakistan kye baakola nga nabo bagenda era gye bakeberera ettaka okulaba ettaka lino lituufu lya Nsereko bagenda otuuka ogenda mu landizi Bukalase eyo wa Minister of Lands okebera bagenda otuuka ng'ettaka lino ate erimu ku ddyo si lya Nsereko lyonna nga n'erimu ku ddyo lya balakisi y'essingo ey'amagye. Abapakisitaani bwe bambalira buno obukanzu bwabwe busala ebibanja Abapakisitaani balina buno obukanzu kalimu siriiti eyo ne siriiti eno bwe kati eno ngambala zino entalabuusi zaabwe nga babuuka enswa. Kye baakola nga bakwata olufungo nga banoonya ekitongole ekikwata abakenuzi ekya State House nga bakituukirira nga bagamba nti omusajja ono mumumanyi bulungi nnyo nti ye yatufeera n'atuguza ettaka ekireka mu ntobazi ate bw'amala n'atugamba nti ettaka tututte essingo tugenda okutuuka essingo n'ettaka teririiyo twetaaga mukwate atuwe ssente zaffe. Ekitongole kya State House Anti-Corruption Unit nga kiyita Nsereko nga kimunnyonnyola ebintu bino. Nsereko nga bagaaliza ensonga njazzeemalira nti nze nz'ozambi ensonga ezange nzeemalira. Kye baamugamba oba kyegamba bali nti nze ensonga ezange nzeemalira abo mubaleke engeri batali bannansi nze njazzeemalira mumundeke mbakolera emirimu gyammwe nga nkozesaako ne ku ssente zino zonna kubanga ezimu sikyazirina. Fayiro already y'okukwata Nsereko yali yakolebwa dda nga eri ku SP oba Senior Superintendent of Police omukyala gwe bayita Nakatudde Winifred yayina fayiro ya Nsereko ye ng'alinze bulinzi okuva mwakulira ekitongole ekya State House Anti-Corruption Unit okugamba nti Nsereko mukwate naye olw'okuba nti Nsereko omulimu gwakola ku social media ogw'okwonoona ekibiina kya National Platform Organization Center kye bamukwasizza okuba nti aliwo okukola emirimu egyo egy'okwonoona erinnya lya Kyagulanyi n'okwonoona ebintu ate ani agikwatamu waliwo ayagala ogikwatamu ani ayagala ogikwatamu kiki kyamutaasizza okuba nti akola emirimu gino saako n'okuba nti agenda atrackinga abantu abalala mu diaspora abandi badde abobulabe eri gavumenti ya Yoseri Tibahabulwa ozo mukitegedde bulungi nnyo ekyo nakyo mukitegedde saagala kirwako yensonga lwaki omusajja abeera ku social media ng'akozesa ssente z'akozesa ze zimu ku paati ssente ziri ezaki ez'ettaka. Awo nawo nzigadde otugenze ku information endala. Mu nkola ey'okutwala eggwanga n'okulisikiza abantu abagwira Museveni akyakigenda mu maaso n'ekikola. Wetwogerera essaawa zino ndi wano otegeeza abasawo bonna bannansi naye okusingira ddala Abaganda abali mu malwaliro omuli gye tuyita referral hospitals mu Buganda wonna. Ndi wano bategeeza Baganda bange nti waliwo olukwe olugenderere lw'omutamanyi olugenda mu maaso naye nkimanyi mujja kutegeeza Baganda bammwe nja kufuna feedback. Museveni ng'ayita mu Dr. Ruth Acheng ng'ayita mu Permanent Secretary of Minister of Health Dana Atwine naye kennyini enteekateeka eno baagimaliriza ne simanyi mugenda gisanga. Buli dokita yenna nga Muganda bakutaddeko abantu babiri be balinga bajjuniors bo okole nabo ng'obatendeka naye ng'essaawa yonna bagenda kubanga bakugjawo.
Bw'onooboolirako ennyo nga bakusiibudde tebakuwadde butwa ojja kuboolirako ennyo nkiddamu bw'onooboolirako ennyo bajja kusiibula nga bakuwadde obutwa ne process gye bagenda okuyita mbayinza okugamba ddamu applyinga omulimu ogwo naye nga bamaze okusomesa bajuniors bano bonna naye nga Banyarwanda wezi okulamanya ga Kinyankole oba ga kiki ga Kinyolo bano bonna Banyarwanda bonna Banyarwanda tekuli Munyarwanda tekuli mu Mutoro n'omu tekuli wadde Omunyolo tekuli wadde Omunyankole bonna Banyarwanda health sector nga bakikola mu police bakikoze mu military bagenze mu health sector yonna bagijuziza Abanyarwanda buli musawo yenna omukugu ali mu ddwaliro nga Muganda oba Mutoro oba Munyankole oligino kimanye ba juniors bonna boyina babibi babo bayita bayintanzi bonna abasinga obungi Banyarwanda bagenda balivula naye Katonda agenda kuyamba odduka ku mulimu ogwo budde bukyali bw'otavaako na butwa bagenda kukola ekyajabu ojja kikwasako emikono 20 naye nga enteekateeka yatandise mu malwaliro gonna muyinza okutandika okufa ebintu by'ekisibu muyinza otandika okufuna obuvuye mu ddwaliro era oyinza okulaba nga junior wo ate yakuwa ebiragiro ne orders sina kindi ofune stress ogende nti bano abaana baakajja lwaki bampa amateeka mu ddwaliro bino mujja biŋŋamba nga bivudde mu baganda bammwe abakolagana namwe bajja bagamba yensonga lwaki abaana bonna abasoma obusawo nga Baganda babagobye mu matendekero gonna babaganye okuyita ebibuuzo n'ebibuuzo babisazizaamu bonna abaliyo kati abayita ne bawa max zaabwe baana Banyarwanda bamanyi Oluganda amannya agamu balina ga Kiganda amala balina ga Kinyankole nenga system batandise ogidevelopinga nga eyingira mu Banyarwanda bonna kino kijja banguyira buli muntu yenna gwe baagala okusilensinga oba okwerezinga kijja banguyira nti abasawo bonna abali mu system mu malwaliro ago bantu baabwe tekyetaagisa kukubira simu nti nundi mujje onno. It's just a mere knowing ku medical chat y'omulwadde nti ono esebokera Petero nti okasebokera ke Petero no problem. Obagenda kuba miruzi wasatu n'ekitundu okuba miruzi 8 ngenda okudanga ekimba kikubye sama ng'oyo agenze silent genocide erimu happeninga ne shift in all positions okuteekamu Abanyarwanda erimu happeninga right now nga batanso okushiftinga n'okuneminga amannya g'enguudo za Buganda ne za Kampala nga bagaza mu Banyarwanda bali mu Bungereza bali abakungu ba Kabaka bali mu America abakungu ba Kabaka nenga babambaza kadaali muli yawo ensi bagitwala so ekyo mwenna abasawo njagala mukitegeere nasooka n'enkikuba mu COVID nga baleesa ba SFC abali bambala amatawo g'abasawo nga si basawo nakikuba mu COVID ngera omulambo gwali badde gwe mitwalo 5 bagubanjanga milioni 7.8 nenga unyo mulaba bagenda gulya bagala balemesa mu fast mubere frustrated kale Baganda bange mwenna abasawo ndoza kankabatele mu luzungu lya bajoga nti afite twategera omusajja yabira Luganda lonna. So ladies and gentlemen, more especially the indigenous doctors who are situated in the Buganda region, but it might happen in other regions of the country. I'm here to inform you that Museveni and his agents in the Ministry of Health, they are slowly replacing the indigenous doctors with foreign Rwandese origin junior doctors with the mission of erasing all the indigenous health workers in all sections of the hospitals so that they can easily confirm their mission of what they planned or what is known as a silent genocide through using those hospitals by killing indigenous patients who will be brought for medical attentions in those hospitals. And this applies to all medical interns who have been disqualified across Uganda, but mainly in Uganda. All those students right now you see who are in those all institutions or medical institutions, the biggest number of them, they are not Ugandan, those are Rwandese. That's why all the indigenous, they have been failed to take their course and they're just moving around the camp. That's why Museveni said that whoever feel that he can't cope up with paying tuitions in time or who doesn't want to cope up with
each and every situation which take place in those institutions, you just leave the institution and go back to your mother's house and you sleep. Hope you had that statement. Mu statement mwagifuna baga atasobola kumanya kugenda maaso va mu institution oyo de wanyoko munju webake yali ategeeza mu bayindiginansi yali tategeeza banyola kubanga banyola they have money at their own disposal and they are supported by the what by Museveni. Even if they can't manage to score those marks which allow them to take that course, they will attend. That applies to all universities in Kampala or in Uganda. Even if you have good marks from senior 4, senior 6, which allows you to attend any course in any institution, they can leave you aside and they enroll a person with Rwanda origin. That's their systematic system they are using right now. Go so okujja ngo senior 6 waise sciences waise buli kimu waise ngo era kola mateeka basobola okulemesa ne bawo omuntu atafunye ubonero nayingira kubanga wamwe ne bakulemesa bino mujja bingamba live ino nganji malirizo olwaleero nja kujjambi bagambe remarks oba feedback zina banfunye mu bino ebigawo byenjogera nti bintu bigenda mu maaso mu ggwanga ne buli omwe asirise baagala bibagamba nti abaana bamwe oli wa musoga oli wa mutoro oli wa munyoro oli wa muganda oli wa mulugwala ba yero mu biki mu kimanyi soloza mu kitegeka ekyo nakyo kivuddeko njagadde mberenga mu kimanyi bulungi nnyo. Kati wano wewali okulya n'okukomba essowaani wewa nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka n'omuntu yenna amuliraanye alikodinga akatambi kano akapompereze. Ssaabasajja Kabaka nze muzzukulu w'amazigero mbyenga bulijjo nsaba okuluma kutu okutegeeza nti ebintu bitambula bulungi eri embuga. Obwakabaka bujjudde abasajja Abanyarwanda basibajja okwota basinga bannanyirimu entannama. Buli kimba kyawudde nga bwe bagenda okwawula ettaka lya Buganda. Wetwogere mutamanya ngabo musajja Munyarwanda atonye Moli wasanya Kalu Charles Peter Magasaro gamolengejja alimo okukola mukolo ku mukolo wepone banda batamanya ngamba abatula mu Buganda nga balowooza nti bagenda kola buli kimu kisoboka. Mu nteekateeka ey'okusaddaaka oba okukolerako ebikolobero nga bwe bakikola luli omukyalo oyo Sarah Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawichi bwe yagenda mu mawanga g'abasajja Balumamba Abanigeria yeeje eddagala epitirivu najja n'akuma ekyoto ggombolola mu masiro g'abajjajjaawo ekasubi ng'akozesa ate muwala wo Mumbejja Kinzi yali alowooza nti asobola okukusaddaaka naye tamanya nti ye kennyini yeesaddaaka. Ndi wano okusaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka n'okutegeeza ensoole eya Agnes Nabawichi ba Nabaloga maama ajja nasooka kutegeeza kansooka enteremu nnyo ne ku tuzzi. What okufaana Sseruganda ate ekiwala takyasensekere kubanga yagala nnyo okweteeka ewalaba. Mukyala Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, David Wasajja ne Wasajja Kalu Charles Peter Mayiga omusajja Munyarwanda njala bategeeza ebintu bimukola bya buswavu nnyo era biswaza Buganda. Wandiyagala okukola ekintu omuntu wattu n'omuzika ngo yamuyamba ekkiriza. Ebintu bimukola temusooka kwebuuza ku mitwe gyammwe olw'ensonga bye mugenda kubaganga babalimba bulimbi kubajjako nsimbi tebasobola babulira kituufu. Ndi wano bategeeza official nganze muzzukulu wa Lumbuye nti Buganda wala na musaayi tebuganda wala na nsoole nkiddamu Buganda wala na musaayi so sina nsoole. Agnes Nabawichi oba Agnes Nabaloga ndi wano kutegeeza ne bw'onojjamu akabikko omulalu n'ositamu wengula n'obulaga Sudaani obula n'obulaga eri ku Munaara ogw'emawagga gy'ensibuka emiti ya Nattanda obulobweruge n'obutunuza ekkongo munnange buli kyokola kola kya bukunya. Lwaki? Buganda wala na musaayi era butambula na musaayi. Kyobula baga nti abooluganda bita wattu bikolagana tebyatika wano nno Oluganda lwenjogera luyinza obbazi bwaliramu abamu naye munangumiikiriza. Omukyalo oyo Agnes Nabawichi ne Sarah Kafutu wa Sarah Kagere ne mukulu munnaabwe David Wasajja Apuli n'ono Munyarwanda Charles Peter Mayiga
mukimanyi bulungi butanga ntandika program zino embabega yonna mbadde mbategeeza nti abantu bano ng'oggyeko oli omusajja Omunyarwanda Peter Mayiga bano abasatu beefuutiika mu Bwakabaka kubanga Nsowole Museveni n'Abangereza ze baleeta okuteekawo history muwanvu namubabuulira naye kyebeerabidde nti Obuganda guba musaayi ate Oluganda bite bikolagana tebyatika munnange bw'oyagala okukola ekintu ng'oyagala kiyisa mu musaayi kisaddaako omuntu tekimusaddaaka lwaki Agnes Ndabaloga ne Sarah Kagere mukoze amalo g'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka naye lwaki tegakola kubanga temuyinaako kakwate temuyinaako kakwate nga sengawo omuntu bw'anagamba nti kale ojja kundaba oba kitemu kale ojja kundaba kibayita nti olulimi lutonzi kubanga kikwata mulinako akakwate musaayigo naye Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mutabani wa Muteesa muzzukulu wa Mwanga tabalinaako wadde Akaganda Akazungu Akaswahili Akachina Akangereza wadde Akamerika n'akali akalangira temukamuyinaako kati newe munaamuloga mumala biseera ng'akunamira muzibe sina kindi anyigira mu nzikiza lwaki munnange bw'ogende Nigeria ojja eddagala ng'ate okimanyi bulungi nti oli musimbukufu bw'ogende Nigeria ojja eddagala ng'okimanyi nti n'emikolo egy'okufuula lubuga tebagikolangako okusinziira ku jjajjaffe Omutaka nga bwe yatulambika kitegeezera okwotakota Mugalumunde ekyokubiri nga bw'oli omusimbukufu ate omusimbu taliraana Ssaabasajja Kabaka era lwaki tomanyi nti weegalika nga gubonese kubanga bwe weegalika nga gubonese munnange n'otiiriisa kiba kitegeeza nti ovudde mu mbeera eza bulijjo buli lw'oyiwejja ovuna oluma amannyo ng'embaata eruma ekigogo kiba kitegeeza nti oba ovudde mu buntu bw'abantu oba ofuuse ekiwemmemeku kati ndi wano kutegeeza mukyala Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki maama njagala kutegeeza wagende Nigeria n'ojjayo mukukulu gw'eddagala oguleete ogukozese mu Kyoto Gombola mu Kikume ng'okozesa ate omwana wa Mutebi Omumbejja Nkinzi mukuma omuddagala ate gumusale munnange wali okunamira muzibo olw'ensonga tekisoboka toyinaako wadde Akaganda wadde Akambejja ku muti bimala biseera musaayi gukwatagana muki na musaayi tuvudde awo Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bwe yabadde agenze okulaba enkwezengeze ziri mu Bungereza butyo amwattu yagenze n'akyalirako omu kwabo balowooza nti bankizo nnyo mu luli olulangiro lwa Bungereza mwe yasinkanidde omulangira gonna bazannyidde ndoza ku lunaku lwa Sunday njala kutegeeza Wasanya Carol Charles Peter Mayiga munnange omwami oyo talina kyali mu Bungereza okujjako kuba nti mulangira talina kyali era alinga wasajja ye waddala wa muntu mbwezaawo naye tasalawo talina kyasobola kukola kati gwe wagenzeeyo wattu oyogere gye mutakkiriza bannamawulire nga mwagala kusaba endaga butonde eya Ssekabaka Muteesa bagibaweekokko mutwaleko mujje mukyuse ebyafaayo by'omugenzi nti bano abaana okuli David Wasajja Omutoolo Sarah Kagere ne Agnes Nabaloga nti baana ba Muteesa ebyo byonna mukootakoota Mugalumunde olw'ensonga oyo si yasalawo tasobola giba kubanga bakimanyi bulungi nnyo nga naye bw'okimanyi mukimanyi kanjala bategeeza nti DNA samples mwali mugenzi okukima mutuuke mukole folofoto mukyuse mwefuutiko nti muli baana ba Muteesa temuli yensonga lwaki muloze Mutebi ne mufuwa ne firimbi naye ng'omusajja gumuloga taseetuka lwaki ne mumuwa emmimbi oba kanywa okawulire nga tavaawo nakati waali ekibatta ki lindako nja kikugamba edda ndi wano kutegeeza DNA ze mwagala okukola mumala biseera teweetaaga genda w'oyo omu ku balangira omusabe DNA nedda nakugamba ekigambo kimu kiri kimu nti yes Ssaabasajja Kabaka yennyini waali nti ye mugambo waayi wattu gusinze njagala kwenoonya nzaani kuba obudde ettolo butuuse Wasajja obudde ettolo butuuse Agnes Nabaloga ne Sarah Kagere obudde wawalusimbipanga butuuse emyaka gibawubidde akatambaala mwesibye mu Buganda mulinga nkukunyiza mbwa kubanga bulweyo tomusana zeyongera kwekukuma ne munaakola muti temuli kyemugenda kujjawo ekyo kyo nkibabuulira kati ndi wano bategeeza endaga butonde ze mwagenza okukima ebungereza mukyuse mulage nti baana ba Muteesa
nze ngamukunamira muzibe lwaki ekisoka kikino gwe kennyini Agnes Nabaloga wafuna omusimbi okuva ewa Yoseriti Babulwa ogezeeko okuteekawo kye tuyita ekijjulu ne famire yo eri eyaddali w'olusimbi empanga bo bagwe mwaka jabangu balangirire nti munnange tukoze ekijjulo kino nti ye etugenzo kikakasa nti omwana ono si wa ntumbwe za w'olusimbi nti kitufu omwana antumbwezaani entumbwe za Muteesa nenzijalo nembyanika ku mutimbagano ekijjulo mwakiryayo mwakigabula kubanga mwaswala ompulidde bulungi nnyo kati nawe ndi wano bagamba muleme tumalira biseera mwagala kusanya Obuganda nga mukozesa Museveni ate nga nammwe mugezaako nnyo okwefuutiikawo kitajja kusoboka singa takyakola oba senga takyakola ekitwawula abasajja ku bakazi kubanga abasajja tuzaalibwa tulina obukuumi obw'enjawulo okusingako mu abakazi yensonga lwaki Obwakabaka bwa Buganda tebufugibwangako mukazi era ali abweyimbyemu ng'onoonyereza ebyamutuukako bimanyi namwe mubweyimbamu ebyo bigenda obbatuukako mujja bimanya ndi wano bategeeza kyonna kyemukola ensi ekimanyi era tubalinze ebintu bibiri bye mutajja kusobola kutegeera ekisooka Obuganda mwoyo ate Obuganda lwazi empoza Buganda tezitudde njala babuuza kyeki bamanya enviri ku mutwe kyeki bawunyisa ebigere gwe kyeki kusimbuwaza oli nga asiriikiridde omanyi olwanga omwana abadde takola mirimu asiriikiridde manya nti aba ayonoona nzirano bagamba David Wasajja apuuli DNA test zo gyeziri ze baakola ze bajja ku ntebe rodi wa dokitawo ne bazirifaalinga ku DNA ez'Obwakabaka bw'Ettolo bazirina nti toli mwana wa Muteesa ekyo nawe wagenda kusemwa ino kikonfaminga mayiga nawe DNA obazirina ezikonfaminga n'esolowo yenna toli musajja Muganda nawe bakimanyi yesu kola kibakwasiza emirimu egyo kandi ndi wano bategeeza mulema tumalira budde ne munaategeka emikolo emmengo ne mukola teri wali kigenda kukyuka Obuganda busigala Buganda gye musasulira ensimbi abantu bajja ku social media boogere bitakwatagana ng'empale z'Abaseveni njala bagamba ekigambo kimu nti gwalabyeko ye mwana gwe yenna ali eyo ng'oyogera ng'eyanobako oba eyayiika Windows simanyi gubadde gutya oli waddemba okwogera ekikutta obudde kigenda buta kyonna ekiriwo tujja kikozesa okutaasa Obuganda mu ngeri yonna esoboka twamaze dde okukola profile ya Agnes Nabaloga eya Sara Kagere eya Kiwala Bemale eyawa Gamulengejja ne David Wasajja yawaayi Wasajja mukazi w'omumanyi gw'owujja ekiwojjolo muwala wa Bakireke no Nsubuga ono we Munyarwanda we Masaka yakuwa omuwala omukazi w'omumanyi bulungi nnyo yange wa muvandume omanyi omulimu gwakola ng'oggyeko gw'omanyi gwe wamuwasiza omulimu mulala gumanyi ndikukugamba edda ng'oggyeko ensimbi Museveni ze yakuwa ogenda omuwase gwe tomanyi mukazi we yaani era naye ku vidiyo kuno ayinza okuba waali bamuyita bakirekeraawo oyinza omukazi okuno kwali oba komuleko bajja kukonya ndo muyagambye ng'oggyeko omulimu ogw'obutonde gwe wasiza mukazi we emirimu gyakola ogimanyi ayinza okuba tava waka naye nkubuulira Museveni gwe mmanyi taleka jjinja nga talifuukudde ate taleka bujulizi olimbuulira eriva mu byebiraka nga temunnatta mutebi muyinza okukola ki oyinza okudda nga gw'omusooseeyo kuba nkimanyi essaawa zino waliko mu Amerika ejo wali ogenze ng'ogenze kukebera kansa w'obulimma bw'abasajja kansa w'obulimma bw'abasajja amugjawa nga gw'omu ku bantu abasinga okwegadanga mu Kampala wano nga ssente ze z'obulamu ebitundu 6 ku buli 100 zimalidde mu kwegadanga kansa w'obulimma w'omujja ludda nze mbuuza bamuyita kansa w'obulimma w'omujjawa w'obudingidi nga ssente zo z'okoze mu bulamu bitundu 6 ku buli 100 zimalidde mu kwegadanga kansa w'obulimma w'omujjawa w'obudingidi mayi mulwawo kutegeera ekizibu
bwemba mulya temumanya nti waliwo abaana bebasse ku street eri abantu bagoba ku mataka bwembeera mu bbanga lwezo ezo temutegera nti abantu balina ebizibu naye nga gwotudde naye ku dining akubala omubala bino mutamanyi mwagana okutegeera mwe mwenna nti enkola ya Museveni bagireka siira kabujulizi buli wakutera omukazi omunyalwanda ku mmeeza kubeerako ne saladizi gokanyaga mama ng'ofumba saladizi kasupu nga kawoomi obeerawo gyakafumbira kyovula baganda tugamba nti bw'omanya nnyo enkoko ebyeri atasobola girya era Yesu mbatumiddeko mwenna balya KFC bw'oli mangi bakulya KFC toliddamu girya oba ekintu ekirala kyonna oba miliki shake so mwenna abasajja abaganda abakozesebwa Museveni mukimanyi mukoze kamanye ng'akoza n'owebwa nti njabbi bagamba wano kangende ku nsonga endala abakaga mu Kampala mwenna nga muli baganda ze sina buzibu nammwe amazima mugamanyi bamba mwina akakadde k'essente emitwalo 10 gy'ejammwe emitwalo 9 gya Museveni ekyo mukimanyi saagala balwisa wabula gye mujjako katono Museveni enteekateeka ze nga omanyi kansooke mbanyo ye kino mukitegeere twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda ffenna oba oli mweru oba oli wa pink oba oli wa black Katonda mu kifaananyi kya Katonda naye teryamanyi nkola ya Katonda naki kyagenda kukola nkya opulaninga ne Katonda apulaninga Museveni apulaninga ebintu bingi nnyo naye ne Katonda apulaninga kati Museveni alina project ne proposal nyingi nnyo naye ne Katonda mupulaningira kati mwabagaga mu Kampala mwenna ng'omanyi olina ssente ya Museveni kubanga mwenna mbamanyi oba olina kakadde mitwalo 10 gy'egijjo ekyenda gya Museveni buli lw'onoowulira nti waliwo omugagga gwe basisse bamututte ku CID headquarters ekibuli kida buli lw'onoowulira nti waliwo omugagga gwe bakusisse bamututte ku CID headquarters ekibuli for questioning or for anything temuliddamu mulabako mwe nkiddamu abagagga bali mu Kampala abakolera Museveni bwe mutanaatandika mu very soon either mwaka gumu kubanze no program nagirabyeko nkimanyi kabanaatandika okusika omuntu bamututte yagenze bamututte simesi temuliddamu mulabako for God and my country ali bagenze talidda lwaki Museveni akimanyi mwenna tekuli amwagala mumukozesa kufuna ssente na kuyisawo bintu byammwe kati alina okuza ebintu ebyo mu very sophisticated way etagenda kulekanya abantu wadde abafamire naye watu tubaga ebigambo bino bayita ku matu naye nga naawe otudde okimanya ensimbi z'olina sizizo motoka mwotambulira sigiyo akedi mwovumira abantu sizizo naawe okimanyi nga n'omukazi gw'olina ow'okubiri ow'okusatu munyalwanda okimanyi yakufumbira gulinizi n'owoomerwa n'ogamba anenambemu omuganda kamulekewo nakijanganja takyangasa kangende omwana alina ebbere ng'ettutu byokoma okuyonka no problem kati mwenjagadde bagamba kulu essaawa yammwe etokota nammwe mbere nga mukimanyi mu abagaga mu Kampala naddala nga akasente kolina kaani Fetuba warning, what twagala mufe, ne muganya okutegeera. The same applies ku baganda monna ba politician kano kabwe. Watumbala musizaako banabya bufuzi abaganda mu koriddo oluvuganya Museveni. Ng'okimanyi oli muganda oli gino oba oli wanjo kyo. Nkutumiddeko munange gye baliko. Wali wetegerezaako owendali nga atambula mu kolansi oba owendali nga atunda bwate Museveni bwate bw'abalaba Museveni abalaba bwate mwenna bw'abalaba bwatyo kyekiseera mununule eggwanga lyammwe ng'obudde bukyali otherwise it's too late for you mwenna kubanga temumanyi buli alina omusirikale akukuuma ewuwo oba akukuuma mu kkubo gy'otambulira nammwe abalina basukka mu omu
buli lunaku oyazzayo information ate era yafuna n'ebiragiro by'okukola kyakola. Y'ensonga lwaki ennaku zino mmwe kennyini abeefudde ne muli bannabyabufuzi bye mwogera tebikyakwatagana kubanga mukimanyi endagaano ze mwakola naye ng'agenda bajjawo omukoomu nammwe mbatumiddeko awo nawo nfuddewo. Katugende ku nsonga endala kuba budde budduka. Ensonga z'ekiteezi twajja tuzibategeeza mwenna. Abantu baafa bangi nnyo, buli kimu ekyagwawo kingi nnyo n'okutuusa olwaleero. Wabula olunaku lwajjo Yoseeri yagobye akulira Kampala Capital State Authority ED Dorothy Bisaka, n'agoba akulira ebyobulamu mukulu Daniel Okero, n'akulira abadde amyuka Dorothy Kisaka omwami Luyimbazi, n'abaga nti emirimu gyammwe mugiwuveemu mwakola ensobi. Naye omukalukalu tajja busera. Ndabyeko Lukwago ngaga nti yasizza ekikkowe ku bice bitudde mu Kampala. Mu nsi ezirimu amateeka omuntu alina osooka okukwatibwa yalina kubeera Lukwago. Wadde oli mukulembeze mulonde w'abantu gwe alina osooka okukwatibwa. Kino nkikubuulira. Mu nsi ezirimu amateeka Lukwago kye bayita meya gwe mukulu gwalina osooka okukwatibwa. Naye bw'oga nti ovuddeyo osize ekikolo nga bw'ayogedde wano. Sirwagamba nti sikwagala n'okubuulira amazima ekikolo oli wa munnamateeka nga bw'ayogedde wano. Muntu akukikowe nti mpulira nga nejjeeredde misango gyonna gye babadde banteekako nga bannema empende ku mabega. Mpulira nga nejjeeredde kubanga nga nsabye nti banna nga nnwanye sinakusaba nga nnwanye mu bukulembeze tebakkiriza kwogera kigambo ayi naye munzikirize nti eyogerereko nga nnwanye n'abantu ne bagamba bannange bali wano mu kitongole abamu bavujjirira ne bakansala bannwanyise. Lukwago singa tubadde nti gavumenti kyukamu olwaleero essaawa zo. Jennifer Musisi Makula Loyo Mutendeke najja nayibira mu kaguli Lukwago basobola okukusiba n'ebisuubizo bisula mu ttooyi. Jennifer Musisi Makula Loyo Mutendeke kati nga yaddukira mu Amerika omanye ekyamuddusa. Goza nti bakutikiddeko omugugu. Osobola okutuleetera video bbiri ng'enjega y'ekiteezi tennagwawo nga lyogenzeeko ekiteezi n'okola demonstration oba physical survey ng'otegeeza abantu b'eggwanga nti kiteezi ali mu mbeera bweti olyoka ogambe nti bakutikkudde omugugu. Lukwago osobola okuleeta video bbiri ng'ogenze ekiteezi ng'enjega eno tennagwawo n'ogamba embeerera ekiteezi mbi. Osobola okuleeta video ezo bbiri. Lwaki abaana bakansala bannupu bazze mu kuteesa ne bagamba twagala alipoota waganya obba wa alipoota kati ogamba otya mbu bakutikkudde omugugu. Ogamba otya nti bakutikkudde omugugu. Okuva lwalinya mu Kampala kuwa meeya Salimu Sale yagifuula mpuku y'ababbi bwe baatera ne Idi okutandika okuyisa billions and billions of money ng'oli shareholder ku ssente ezo. Kuba teri ssente esobola kufuna mu Kampala Lukwago nga tolinako mukono. Abaana ne bakusaba ripooti waleese abayaayo oba wajje makiri wajje ne basooka basumulula engoni mu ssetteeserezo. Amaanyi agaliwo omukulembeze wadde sifu yatufuga alina authority okukwata Lukwago n'akusiba nga teyeebuuzizibwa okugwa mu ofiisi eyo. Wadde oga nti abantu bakulonda lwaki gwe tebakugobye. Lukwago mulekera okubuzaabuza abantu.
Era Museveni ogoba Dr. Daniel Okello. It is a big mistake. Why it is a big mistake? Before that tragedy happens, like 2 months before, Dr. Daniel Okello came out publicly and wrote a report about Chitezi. Abaliwo nabasomera report ya Dr. Daniel Okello yawandiika ku byali bigenda otuuka Chitezi. Njagala abantu 10 baliko nga basomera ebbaluwa eyo. Yawa Sisi nawa Lukwago, nawa Idi, no minister wa Kampala, nawa ne ba councillors. Njagala abantu 10 baliko wano ku video eyo. Mugambe nti ebbaluwa saagisoma Daniel Okello yawandiika abadde akulira department ya health. Abantu 10 bokka emyezi gumu kitundu kwebiri omwami yali yawandiika ebbaluwa n'awooninga ku bice bigenda ogw'Ekiteezi abaaliko kano munzijukize muwandiika ono tumwaliko bwe nasoma ebbaluwa eyo. Tumusimba wuno agamba yaliko oyo omu. Temukwata mu video mugireke etambula abantu kabawandiike. Faali wuno agamba yaliko nagisoma. Video mugireke etambule. Agaba wuno yaliko. Aisha wuno agamba yaliko. Florence Nampije yaliko. Sekadama yaliko bulungi nnyo. Abasinga obungi baliko. Wuno yenyine Museveni. Museveni chicho yagala. So, if Dr. Daniel Okello wrote the report before the incidents happened in Chitezi, he shouldn't remain in that. He should have remained in that office. The people to be blamed and to be arrested is Lukwago, ED, Deputy ED, and the Minister of Kampala, because the man wrote the report before the incident. Why have you chased Dr. Daniel Okello? Ekyo tutye kiso kyambuzi kirekera ombazi ne kirekera omusi ne kitumye omubazi. Omusajja yawandika alipoota. Nabaga bigenda otuke Chitezi biri ABCD. Kiyinza okuviirako obulamu bw'abantu okufa. N'okwona ebintu by'abantu n'okufiirwa sente empitirivu. Dr. Simumanyi nze. But he's a fellow Ugandan, munda Uganda ngazi. Ekituufu tukyogera nti kituufu kyamu tukyogera nti kikyamu. Dr. Daniel bw'oba olina balooya bo ng'okozesa obwongo bwo ne ripooti gye wandika. Wabira Museveni wabira KCCA lwaki bakuye mu office. Report hiyo yegenda kukola ngo bujulizi nti you want the Lukwago, you want the ED, you want the Deputy and the Minister of Kampala ono mukyala wali mu Kisenyi mu Kalitunzi. So, omwagadde Chitezi abantu abasukka 12 abafa ne properties z'abantu was closing within that small 2 paragraph of dismissal letters. Nga they are homeless. They have nowhere to go. They lost their lives. They lost their properties. Just go immediately walimu refugee camp no wandika Kisaka, Daniel Okello, Luyimbazi, Mbawumoza. Period. Ekyo kigalirawo. Because Museveni don't care. Whatever tragedy is happening in Uganda, it happens in Uganda region because you hate Uganda and you need to reduce the number of Uganda. So whatever happens to Uganda, you don't care. And that's the truth. People were just from their houses and they are in Chitezi. The same president in Lusanda. Nobody cares about them because they are Uganda. How many times have you heard that in Mbarara or in other areas where Banyarwanda are situated, there are such cases which happen in Uganda? Nowhere. Just in Uganda, because of Uganda, you hate Uganda. That's why you're doing such things. Now, yeah, time is coming. Payback time is soon, and very soon in corner knocking. You will pay each and everything. And you'll pay dollars. Lukwago, Sebu. Lawyer.
N'ogamba bakutikudde omugu. Nkugambye singa Jennifer Namusisi Ssemakula akomawo nga gavumenti ekyuse Lukwago bagenda kusiba mu International Criminal Court. N'okwenyigira mu kubba ensimbi z'ekibuga Kampala. Njagala nte video bbiri emyezi ebiri Daniel Okero akulira department yawandiika report n'akwako sisi n'abalabula wagendako ekitezi n'okolako video oba n'okolako search oba survey ku bintu omusajja yawaoni nga tewali akolako survey but babadde bagoba basookedde ku ye. Simanyi bate koddo mugogo. Oh, mponye. No problem. Kaba kutikula mugogo. Ojja golya. Kati kambazanyira nakala ka video kadakiika 3. Buli muna Uganda joli njagala at least mubeeremu fenna tugenda tuka mu Uganda mpya. But at least mugula obwonko bwammwe. Mutwala information gye tubawanga ekintu ekyomugaso. Londa mbyosobola byotayagala bireke. Nzizende puka ne information y'obutwa all along. Kansoke bajukize. Museveni yamanya nti abera n'enkola nyingi ez'okujja abantu. Naye enkola etasobola kusasamaza y'obutwa. Banyabo ne basaba obutwa tebutandikidde lumbuyo wabwogedde. Obutwa badde bungi nga bujja butegeebwa abantu nga bafa. Naye ebiseera ebyo nga mainstream media UBC ne buledi obulala nga tebusobola kwogera nsonga zino kubanga tebaali na evidence nakikiraga. Kati tulina social media evidence tuba nazo ne information tugifulumya. Banyabo ne basebo okuva mu myaka gy'enkaaga egy'ensanvu egy'ekinaana egy'ekyenda buli munnayuganda yenna munnabyabufuzi omusuubuzi munnaddiini abadde bajja bafa nga tebakubye masasi babadde bafa butwa. Obutwa bwe buli bukyatambula ate kati kiyitiridde. Eno video bali bagisaasaanyiza ku TV ne mu radio nga bulomba agifunye bagyogedde but nobody talk about this. Bano kibakoze bayagadde kuteeka mu reference za mmere nti emmere emu ereeta obutwa. No, a big no. Why? Mwenna bali kuno mukimanyi bulungi nnyo nti ensi ezikulaakulanye za America zibongereza mu Europe tebalina mmere. Ekintu kyebabesingawo kye bayita fast foods, emmere yembagirawo oba emmere yangu. Kati fast foods ezo zibeeramu ebitali bituufu nnyo ebazikozesa emmere ddala kati ng'enkoko ezo omonde cheese ennyama eyo biki kati emmere eyo ebeeramu obutwa bungi nnyo. Yensonga lwaki nti bw'ogenda mu bazungu bana balya fast foods mwatu bagejjanga ente z'obasala zebanasala ku Idi oba ku Christmas kuba balya emmere bazita fast foods. Kati emmere nebeeramu ebirungo bingi nnyo ebeeramu n'obutwa. Kati kyobula nti abantu bana bali emmere babeera bo besi ne bagejja. Tebagejja lwakuba nti baagala no kiva ku butwa bw'emmere buli obubeera mu mmere eyo ne batandika okuyimbuluka ng'ente ze banalya ku Christmas. Bojja n'otandika okikiraageranya ku nsi nga Uganda, a tropical country nti n'emmere eviiriddeko abantu okufuna cancer at this particular moment. Jera mbazanyira akatambi kano. Alipota ku butwa obutta abantu obumba bubaweera mu mmere obulala buva mu buwowo bwe. Ya gavumenti ey'omwaka 2022-2023 abantu 500 basangibwamu obutwa obw'enjawulo mu mibiri gyabwe. Alipoota eraga nti abantu abasoba mu bitundu 200 ku buli 100 basangibwamu obutwa obuva ku birime. Abasoba mu bitundu 200 ku buli 100 basangibwamu obutwa obuva ku bintu ebikozesebwa ewaka nga jjiikira y'engoye. Abantu abasoba mu bitundu 14 ku buli 100 baabujjibwa emisota so nga abantu abasoba mu kitundu kimu ku buli 10 baabateera obutwa mu mmere ate abalala ebitundu 2 ku buli 10 obutwa baabujja mu kussa mukka mubi. Abantu abaweza ebitundu ebisoba mu 63 ku buli 10 baweebwa obutwa mu bugenderevu nga be basinze okukosebwa ennyo so nga obuwoowo eddagala lya ibuprofen, paracetamol, sanitizer, eddagala eriziyiza okufuna embuto nabyo bivuddeko abantu okuba n'obutwa mu mibiri gyabwe. Omwogezi wa
minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Peter Mondei agamba nti ebitundu by'obuvanjuba bye byasingamu abantu abangi abasangibwamu obutwa mu mibiri gyabwe obukiikakkono ne bugoberera obugwanjuba ne buddako olw'obuddo n'esembayo. Disitulikiti y'e Palisa mu Eastern Uganda ekyasinze abantu obungi okufa poison ne tuddako awo ebudaka Kibuku Mbale Serere ne Kumi districts mu Eastern Uganda. Mu Northern Uganda tulina Nwoya, tulina Gulu. Mu West tulina district y'Isingiro. Isingiro abantu bafudde nnyo obutwa. Tetumanyi lwaki naye nga statistics weziraga. Ne wano mu Central Masaka. Alipoota y'emu eraga nti bukyamwaka guno gutandika abantu 967 be bakasangibwamu obutwa ng'abasinga okukosebwa baana bato abali wansi w'emyaka 12 ekyongedde okweraliikiriza abanoonyereza. Cases 967 zetutunulidde zino ze baripotinga naye waliwo cases nga mu byalo eyo abantu bafa tebaripotinga basirika busirisi abantu bafa kufiira. Mondei era aliko amagezi gawadde abantu ku ngeri ennyangu gye basobola okumanya nti balina obutwa mu mibiri. Tuyanirira omuntu omulaba nga asesema oluvannyuma lw'okulya emmere olaba alina omutwe nga gumuluma ekiyitiridde olufuku. Ekyo omwami olw'amagye kyakola kibayita premeditated statement. Oyo kyakola kibayita premeditated statement okwogera emboozi enteeketeeke ku biki ebibaddewo nga tembimanyi n'ebigenda okujja bireme bafuukira kizibu. Tugenzeko mu forensics katono nnyo eya video eno. Kati gwabadde ampakanya eyanvumanga yakolanga ki kino kikuleka ludda waffe tetukyayomba n'abantu. Kati bwe tudda mu forensics tukimanyi bulungi nnyo Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe areas ezo zisingamu okubeeramu abantu abangi ennyo. Banywa, balya, bakyakala, bakozesa buli kintu kyonna ekyetaagisa okukozesa era abantu bafa bangi nnyo mu bitundu ebyo. Lwaki abuuse n'akutwala Masaka kubanga tayagala kumentioninga bitundu bino. That is their main focus, ye target yaabwe. Tebasobola kuwalaminga nti obuto businga mu Kampala. Okusomesa bannayuganda weetaaga embooko nga gwokuba embooko bujja kwatayo gyotta. Lwaki? Kyetuyita consumption rate mu Uganda yonna abantu basinga okukozesa ebintu bya bulamu bwa bulijjo bali mu Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe. Gongamba otye budaka nongamba simanyi luddawa. Are you kidding? Consumption rate mu Uganda yonna katugambe situated mu Buganda region. Gye banywa omwenge, gye wali biduula, wali biki, wali buli kimu ekyetaagisa, gye balya buli kafankunayi yenna. Gologambo consumption rate y'obutwa eri mu Eastern eri waggulu budaka. Simanyi Manafa, simanyi Serere. Mulowooza emitwe gino abantu beetikka mikalu kiki? Ensonga lwaki teboogedde wano mu kyondo ky'abantu wano abangi? Tebaagala kuzuukusa bantu nti batusera okuleta emisota bagitaddeko 3%. Nebo obutwa obuweebwa abantu intentionally direct buli 63%. Obutwa obuweebwa abantu direct buli ebitundu 63 ku buli 100 lumbu yoba mubanjaaki. Banyaba ne basebo nessanyo bategeeza akatambi kawedde mukama bankuumira takomera mpeera tusinkana ku Lwokutaano saa 2 ez'akawungeezi. Buli muntu beera mpega wa munno mwebeereremu. Tulisinkana mu Uganda empya Katonda bw'ali baasiimye tujja kusinkana n'essaawa zino kaakatambi kafundikidde mwenna mukama bankuumire sina lutalo na muntu
webigambo byenjogera bivunanyizibwako naye sivunanyizibwa ku ntegeera gy'obitegeeramu. I take a responsibility on each and everything or each and every word I utter on social media, but I'm less concerned about your understanding of my message. I'm not responsible for how you consume my information, but I myself am responsible for whatever each and every information I release here on social media. That is it. And I'm not against any Ugandan, but I'm against Museveni and his regime. That is it. Sivunanyizibwa ku ntegeera yo gy'otegeera byenkugamba. Naye byenkugambye mbivunanyizibwa kubanga byange. Entegeera gye mbikugamba mu bitegeera gw'omanyi. Okitegedde. Mukama bankumira takumira mpeera. Buli muntu weebereremu ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka. Nga nfundikira. Video zino ngenda tandiko zijjayo ku bwenyi bw'ekitabo olw'ensonga nti tukizudde nti Museveni n'ebitongole bakozesa video zino okuwabira accounts zaffe ne pages zaffe n'osanga baziri meetings badde na video badde kibaga mu ntandikwa. Video zino bwe tuzira ku Facebook abazira oluvannyuma ne semwa ne iso balipotinga videos zino baziripotinga ne bali meeting accounts zaffe ne pages zaffe. Unako osanga baziri meetings bakola bikibanga bakosa video zino zennyini. Kati bwenzijje ne musanga ku pages endala itusokeneze kuno kwange nazijjangayo abatazina byo byazisanga ku platforms endala neze kuno kwange nafunye information ndaga nti videos zazina baziripotinga. Kati mbanja yarajijjayo nenjiteeka ku YouTube n'abala bazita ku Facebook wa YouTube ne basanga yo ne wano bazijjayo. Lawrence yoge mukama bakumire mwenna abatukumira mpeera naddala abantu abali mu diaspora mu ekumi baganda bange sina utalo na muntu yenna. Gwa uyango ina utalo nga njogedde information ekwatako kitegeeza kyenjogedde kituufu. Ne ate kyokola kikyamu. Lubiri lw'eggwanga lyo. Sente teziggwayo. N'abazisookawo bazireka. Mukama bankuumire.